lwaki Musese ajja kuba MP owekitiibwa president vice president wa bana Uganda bawangalira mu America muvawala n'abebitiibwa mwenna abasigadde Eddie Kigere ku lwa amarula abasigaddewo Prose akikiridde Mwamiragadi babosi bakama baffe wano aba UNCC board etwala entertainment mu Uganda ne art Madam Fina Mugerwa wamu ne Hannington Bujingo omuganda wange namwe abakungu bazi family ya Mese Alex Baguma njala kusooka kubebazamu abasobodde okujja. Mese yali mukwano gwaffe ate tetugenda kumwerabira. Mpayo ne Nicholas Mese bamwitanga Mese Bontwe nakolako nabo nga bali mu amarula era nabatambuzangako nga nkola ebivulu naye nga kuba amarula yali muko yekali organized. Nze mbabulira amazima Amoti yasulanga mu motoka ye nga bagiyita serekanga yagiteekako yagitimba kati nga wamala okola nga agenda wali nakulabye wali omukyala afumba ekigerawo actually lumu nasangawo ne Kaibana n'oyo gundi muvawala nga nabo bagenda ne babeerawo simanyi oba basulangawo naye nabasangangawo. So nali Mese nga yali organizing nga yalina waka Pade nga abeera mu bbaala mukama amuwumuza emirembe nga yetava mu bbaala abeera mu bino ebintu ebinyuma ennyo. Mese nga abeera organizing nga ye mukodo wa sente era nga yatandika okuzimba yasooka wano bonna okutandika okuzimba yasooka n'azimba eyo ku Entebbe Road oba yazimba mu Lutobazi ategeera nagamba ate ennyumba yabadde yafunye ebizibu ne mugamba ate ennyumba efuna ekyebizibu ate nga wagizimbi sewe negenda nakola bbaala ne bakola amarula ne dobankanamu katonotono awo namusangira n'oyo omusajja omunene gwe bayita Arafat. Njagala kwebaza nnyo Arafat yabadde wanaliwa Arafat Haji oyo yali mukwano gwa Mese mu bulamu era nasembayo okusinkana Mese yaleeta Arafat owange emyaka egiyiseeko emitono nangamba nti kati njala genda bweru bagambye bweru eyo abakozi nganze tujja kukola sente ne mugamba genda naye saafuna mukisade kuddamu kumanya oba yagenda atya oba yagendera ku migugu gya muvawala oba Arafat yakiri alinga kontena Mese nayingiramu namuwa emmere y'emyezi 2 ku lyato yagenda atya mu America Mese soko mbuli yayita Rwanda n'agenda mu America. Yali alina byagenze okukola. Ekyo sijja kyogerako. Ekyokumuwalana mu ggwanga lino sijja kyogerako. Anyway, kama amulamuza omwoyo gw'ekisa. Nze njagala bannakatemba abasigadde tubeere ba mukwano ate njagala twagalane. Nze neewuunya abannakatemba olumu muneewuunyisa. Omuntu abeera mukwano gwammwe nga mulamu wafa ne mubula. Ate oli nabeera mukwano gwammwe nga alina empisa ennungi ne mutamwagala. Ate atalina mpisa nnungi ne mumwagala ng'amaze okufa. Tutandika okwagala abantu bano nga balamu. Mbadde wali nga ntudde nga mbuuza Segawa akolera wakati. Ti Segawa alina theatre y'owaka. Naye ngamba sajja w'amaanyi. So ogenda waka nange nendabako movie owa Segawa oba omuzannyo wa Segawa nti ategekerayo kati ennaku zino ajja ku National Theatre. Kati njagala kusaba bano bakama bange aba National Theatre. Actually kambabbireko mu abali wano. Mu mwaka guno gutandise tusuubira nga tegunagwako okutema evunike ate nga sente zifuniddwa ezigenda okuzimba theatre etuuza abantu 2,000 ng'erina ne parking ng'eriko ne office. Kati ndoze ekiseera ekyokubonaabona n'ogenda okutegeka show ng'omanyi ojja kufuna abantu 1,000 ate n'ogenda mu parking y'abantu ate ne bakuseera ekiseera kigenda kutuuka kikole kigwewo. So njagala kusaba bano abali mu board empya babeere organized kuba ndaba bateesemuko kafaya katono naye nga tulina sente eza grow eza World Bank zebalina markings nga za kuzimba theatre. So minister gwenkola naye bamwita Peace Mutuuzo tukiriko nnyo ne Honorable Beta Mongi kuba sente weziri n'ekizibu kibadde kya empapula ezikwata ku ttaka lino eryawano ate nga waliwo ababuzaabuza ate tugende erweza ate simanyi tugende saidi z'eno nembagamba nedda eno theatre buli omu amanyi yabannakatemba sente z'abannakatemba edikoota eriwa so temukkiriza kubabuzaabuza bajje bamenye wano
batuzimbire bakube ekibaati batuzimbire ya sente weziri pozi nga zinaabula nga wezitera okubula mu bitundu ebirala kuba mu bitundu byewalala wempiteeyo bambuulira batuweerezeza PDM naye ate tetuzirabye zabuze so ku luno nga ndi minisita neba nange musoke mukwireko muzeeyo okulowooza nti nange nsobola okubeera minisita ate ndowooza sibaswaziza kujjako waliwo lwe mbanyizaamu ku intaneti naye ebyo byaffe bitulekere abatasobola kubeera ku intaneti biveeko obanga tosobola Twitter kola ki buli omu alina okuwagira kyakola ki kuba namuwalo bemuwagira ne binyiiza naye kubasobola bagamba nti bikola ki naye nange nina kyenjagala mundeke embeere n'ebyange byenjagala byagale nga bwe biri ate nja kubyagala ngenda kubifiirako nze njagala Museveni njagala Muhoozi abantu ameka singa si Muhoozi osanga sandiyimiridde wano nandiwadde nga njeri kati nga ntunda soda wali wabbali ne bbiya nga tesewo n'akataala naye omusajja nanzija eri nangamba kati mwefuulire oli wange munansonyiwa so bannayuganda mwebale nnyo nga sinamaliriza kansabe bakama bange abatwala wano babuuzeeko naye omwoyo gwa Mmese Mukama agulamuza ekisa ate bwe nabanga tebantumye mulimu gwonna ku Lwokubiri njagala genda Lwampala kukola ki nabaddeyo jjo nenda bwe bagenda omuziika nenvaayo nabadde manyi tujja kuziika leero naye ate bangambye tuziika Lwakubiri ate nga tulinayo olukiiko lwa baminisita lubeerawo buli lwa bbalaza nengamba guli gwe mulimu omukulu so nenkomawo so naba sirina kizibu kirala njagenda mu ngeri enjawulo njagala kwebaza mwami Peter Ssematimba bangambye nti yeeyamye okulabirira abaana ba Mmese kuba yaliko omukozi wa super simanyi haji kituufu banange mukubire mwami Ssematimba mu ngalo kubanga Mmese teyakola ku super okaya alina n'obulala byakolanga naye tewali yamuwadde ekyo ekintu omuntu wagamba nja kusomesa abaana bo oyo abeera akuyambye kubanga okwerera omwana si kyangu so pastor simanyi akyali pastor oba yabivaako pastor mukulu wange pastor Peter Ssematimba mukulu wange pastor honorable Peter Ssematimba doctor obanga eyo gyoli manya nti I'm proud of you webale okubeererawo omwana ono omugenzi n'okusalawo okuweerera abaana be bangambye omwana omwali mu senior 6 waliwo omulala omuvubuka ataasoma oyo naye tulina skilling center bamutwala disayiga ebyomutwe asobole okuyiriba tulina president yakola skilling center 18 okusoma kwa bwereere naye ate tetwagala bya bwereere Troy yaliwa owa senior 6 oyo omuto adirira oli bambi we love you Peter wawaza sude fees nga tolina bitabo nga ngojja nange kwa dazeni y'ebitabo ojja kuyitanga wa Uncle Arafat nze nga mpeereza Arafat kuba yetagenda kuzirya nga kwegulira ebitabo kuba omugagga asasude fees so kawalala mwami Sega wajagulanga amasuuka kuba ffe tetwabeera n'abatuwana kesi nze nabeera ne kesi y'ekyuma saabeerako nasasulira fees nayiriba so mukama mulungi nti Peter atuyambyeko okutuyambirako abaana b'omugenzi mukama wange buuza ku bantu mukama mulungi ekiseera kyonna embeera zeewewaawo tusooka okwebaza mukama katonda olw'obulamu bwa omuganda waffe Mose Botwe era omwoyo gwe agulamuza ekisa kulwa Uganda National Culture Center Board of Trustees tubaaniriza wano n'essanyu lingi mwebale kujja mu maka gammwe era temukomangu okwo wano wewaffe era tubakakasa nti ebintu byonna bijja kukyukamu mujje wano wewaffe tukyuseewo ffenna kintu kyaffe ffenna si kya muntu omu so you're most welcome. Mese Bontwe mwebaza nnyo kubanga ali omu ku ba comedians ababadde ne content nga tawemula omanye ennaku zino tulwana ku culture obuyobuwanga bwaffe n'okubeera ng'empisa ziddamu mu bantu omanyi ba entertainers we are the most effective and quickest communicators mu communities ate tukyusa nnyo embeera z'abantu kuba babeera batugoberera so bye tukola babigoberera nnyo naye bw'onoonya mu content wa Amarula family Mese Bontwe Amarula bonna temuli kiwemula bwe kibanga mwekiri kyali kisabike so tukubireko Amarula family mu ngalo okuba ne content ali very decent banange nyongera okukatiriza ensonga honorable minister gyayogedde tweyongere okwagalana twagalane mu bulungi ne mu bubi
buli omu amanye ekifa ewa munne sigamba nti eri munda nnanda nnyonyo naye manye ekifa ku munno tubeerewo mu bulungi ne muki ne mu bubi solidarity forever tubeere one omuntu tusobole okulaakulanya industry yaffe yesinga okubeera engagga mu nsi yonna and very much attractive mujje tukolere wamu we tubayita mujje tugatte obwongo for the better of the creative industry for God and my country. Good evening, ladies and gentlemen. Bana ekitalo nnyo ekyasimye waffe of us have also stuff that we learned from majorly him. Kubanga yali versatile ng'abeera buli wamu nze nabeerangako enansana eyo when I was still a young man coming up. So ng'oluusi funaka time nengendako ewa Jajas Nancy nga babeerayo nnyo naddala Messi n'Amot n'ekigere Lucy yajjanga naye nga yeeyanga nnyo katini nnyo that time. So that time we were young but looking forward to their art kubanga bakolanga ebintu naffe nga tubitegeera mu time eyo kubanga of course ba Dr. Bosa baaliwo nabo bali established bakola naye nga twaga kujja nga twagala kukyusakyusa nga twagala nyumiza wanvu nga ba John we bali of course bampala nga bwe bali naye nga tugamba tugende mu basajja bano tuli Makere tusoma tubamanyi because there was always a cluster of art nti ba John Babila Back Valley, that's a cluster of people they're targeting. Tibwana nabo nga balina amabala that time audience bali balese gatulaba so netugamba tugenda wa so we got a lot of influence from them so we are here to celebrate him ntira ngabo abogezi asosoko ogere bagambye the entire comedy fraternity will miss him kubanga badebere abadde for the 37 ngali ku radio ngera yakola hume eyo ngomulira era bamuletamu okuleta those jokes so in respect of him ngenda kusaba fenna tumweyo a moment of silence of 30 seconds. May you also rest in peace. Basebo ne banyabo mbagaliza olugendo olungi gyamugenda njala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Joero Isabirye yali PD wa Mese ate mukwano gwabwe ayasobola okuteekamu obukadde 7 n'ekitundu okukomyawo bode ya Mese njala kwebaza Eddie Kenzo yaleseewo obukadde 3 njagala kwebaza waliwo omwami omulala gwe baŋŋambye Pastor Walugembe yaleta $5,000,000 namwe mwena abalese webale so njala mu ngeri entolo okwebaza mwami Godi Mugalu akoze ku presentation yeno ze mbadde simanyi naye kati ndaba atasinga ne A+ mukubireko Godi Mugalu mu ngalo kuba ndaba presentation ye nnungi eri it's a decent thing akoze bulungi so mwami Mugalu mumugambe nti ekintu akiwanise yeebale nnyo kuba ojja n'osanga nga balese muganda bamwe bamuteesewo tewali bimuli tewaliwo kapeti naye waliwo n'obutala kati obuli waggulu mu tenti obwaka dimmed light. I think this is very good so mwebale nnyo mwebale eddala mukama abatambuze bulungi abagenda okuziikirako Mese ate mwekuume njala bawako kasitole n'abadde mbalala olwaleero nensanga abawala ababadde beetunda ku kkubo 2 ne bagamba balina ekibiina kyabwe kyabeetunda nga bamaza nga bali 30 20 gafa siriimu 8 bawadde emitwe balwawo okozesa eddagala kati batabula eddagala lino erya HIV ARV ne batabulako ate eddagala liri eddala lino eriwanika eribabuusa mu bbanga so kati abo balinga abalalu 8 naye kwabo kuliko balina abaana 8 tebamanyi batata baabwe ababiri be basigaddewo be balamu kati bo batandise okukola obugatto kati basaba kapito batugambye mba minisita nga temugenda tuwaayo kapito okukola ngatto zino tuddeyo ku kkubo tukole kubanga tulabikako bulungiko ne bagamba namwe mugenda so twekuuma abagenda osigala ku nsi nga tusigale nga tuli balamu tulabirira abaana mukama abakuume. Amina. Olugalo lwa minisita